Kino kiddiridde Minisitule y'ebyobulamu okufuna alipoota nga bwe waliwo bassemugayaavu abeegumbulidde omuze gw'okusaasaanya empitambi buli we basanze ekiviiddeko endwadde eziva ku bugyama okwegiriisa mu bitundu bino. Okusinziira ku kamisona mu Minisitule y'ebyobulamu, Dr. Richard Kabanda ategeeza nga abantu abatalina kaabuyonjo mu bitundu bino bwe bali ebitundu 72 ku 100 so nga n'abazirina bangi tezituukanye na mutindo. Kyagambye nti kya bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu. Kikwasa ensonyi. Abantu abamu eyo gye muva tebalina kaabuyonjo balagawa. Ni mu kibuga wano Masaka City wano. It's not 100%. Not even 95%. Okwogera bino, Dr. Kabanda n'abakulira ebyobulamu babadde basinkanye n'abakugu okuva mu kitongole kya Korea Foundation for International Healthcare ku mbuga y'essaza Buddu ng'ensinkano eno egendereddwamu okuwa abasawo b'oku byalo abasookerwako bayite ba VHTs ebikozesebwa omuli entambula, amasimu n'ebyalo okusobola okubanguyiza okutuusa obuweereza mu bantu b'obu byalo gye bawangaalira. Omubaka omukyala w'ekibuga Masaka Juliet Kakande asinziddwa n'asaba abakulembeze bano okukomya okwekiranya n'okutiitibya abantu abasaasaanya empitambi buli we basanze. Ekimu ku bizibu bye tusinga okusanga mu Uganda wano nti abantu endwadde nnyingi ezituluma naye ng'endwadde nnyingi zaali zisobola okuziyizibwa. Kakati mmwe muli bakulembeze mu byalo eyo gye muli muyimirirenga ku magulu gammwe abiri, ekirungi temulina baakalulu kubanga obululu bwonoonye eggwanga lino. Omuntu alowooza okwogera ekituufu akeera nkya n'agamba nti ate abanampa akalulu bajja kukola ki? Kakande nze si bwe nti bwenkola. Muyimire ku magulu gammwe abiri mubagambe nti mu ssaza lino mwana naddala abeebuddu omutasadde kubanga talina kaabuki. Ye omuwandiisi w'enkalakkalira mu Minisitule y'ebyobulamu era nga yabadde omugenyi omukulu Dr. Diana Atwine, ebigambo bya kaabuyonjo birabise nga bimusiikudde emmeeme bw'atyo n'alagira abavunaanyizibwa ku nsonga eno okukwata bassemugayaavu nga bw'alambulula. Tetukyayogera ku 80% household bwe balina kaabuyonjo ate 15. Ate 15 eyo osanga mulimu ne manya kansala tebalina bukaabuyonjo. Nze waliwo nagenda nenkisanga sekinjogerako. So ekyo byebitundu ebyo ebisigaddeyo twagala tubimalirewo ddala. Buli omu abeere ne kaabuyonjo, ate kaabuyonjo entuufu si guno okusimako kakati banage abaminisitule bajja. Abaminisitule bajja kitekawo mwana gwe leeta essanja awo tusibeesibeko wano bagenda kutukwata. Ebyo ebyokusaagasaaga tubireke. Dohon Kim akulira ekitongole kya Coffee mu Uganda asiimye enkolagana ennungi gavumenti ya Uganda gy'erina eri eya Korea. Let me encourage you to more actively engage with the people in your community, because you are not just serving the one individual you are dealing, but also the whole population of Uganda at large for the future. Because what you are making and what you create is going to be the evidence of the future partnership and also a bigger collaboration. Babafunye ebintu bino basiimye enteekateeka eno era ne bategeeza nga bagenda okwanguyirwa okukola emirimu gyabwe. Tubadde tetufunanga bugaali era nga tetufunanga na piki, naye tulina essanyu lingi nti kati kigenda kutuyambako emirimu gyaffe okwanguwa. Luli kati ebyalo kiteredde nene ebyalo 10 obeera olina okubitambula n'olaba ebyobulamu abakyala b'embuto abagemebwa kale emirimu nga bw'ogimanyi. Olw'okuba nti tubadde tetulina ntambula naye kati ketufunye entambula tugenda kwongeramu amaanyi n'otubadde tusobola kutuuka mu bwangu tuba tutuukawo mangu nga bannaffe nabo we babadde bakola. Yona Nanyomo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.